Kati ekitongole ekivunanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga Kampala KCCA kivuddeyo ne kirabula bannannyini masomero n'abatandisi baago nti balina okufuba okulaba nga bagoberera ebiragiro byonna ebyabassibwako nga batandika amasomero gano. Bino byogeddwa Kyoshabire Florence akulira okulondoola amasomero mu ggombolola y'e Rubaga bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'ekibiina ekitaba amasomero ag'abakristaayo oguggalawo omwaka ogutegekeddwa. Katulabe ebibaddeyo. Olwaleero ekibiina ekitaba amasomero ag'abakristaayo mu ggwanga Uganda kitegesa akabaga akaggalawo omwaka nga kano keetabiddwamu abasomesa n'abatandisi b'amasomero okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okubaganya ebirowoozo n'okwebaza Katonda olw'ebyo ebituukiddwako. Kano keetabiddwako n'abavunaanyizibwa kulondoola amasomero, abavunaanyizibwa ku byenjigiriza ku disitulikiti era n'omulondoozi w'amasomero mu ggombolola y'e Rubaga Kyoshabire Florence talutumidde mwana. We reached out to 13 schools and out of these 3 were directed to close completely. Boarding section. Ono atabukidde abatandisi b'amasomero abalemereddwa okugoberera emitendera emituufu bwe kituuka kufuna ebisaanyizo okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ekitongole KCCA. These services are free of charge. Bajje tubayambe. N'ekirala mbagambye nti kati tetukyalina ebyo ebifiles bingi nga biri awo bimaze emyaka. Agamba abazadde n'abasomesa basaanidde okwegendereza engeri abaana gye basomesebwamu kubanga eviiriddeko bangi okufuna obuzibu ku bwongo. Class. Okitegeera. So because of that there is this mental, they go berserk. Fene tugamba nti empisa mbi naye kisinziira ku ebyo bye tukola ki bye tubayisaamu. Ssentebe w'ekibiina kino gamba nti waliwo bingi ebituukiddwako omwaka guno newankubadde nga waliwo n'okusoomoozebwa. Emisolo emikakali gye batadde ku masomero emisufu ate era ye gavumenti etavuddeyo kuyamba amasomero gano okukula n'egagereka emisolo ate era n'etagayambako kugawa bukugu ye inspection. Bisoomoze kubimira n'omanya nti waliwo contribution gy'enkoze embulamu ate n'ojja kuza mu mbeera ng'eno olw'obuwanguzi obwo bw'oba otuuseeko. So mwebala obutakoowa tugende mu maaso. Wano abasomesa n'abavunaanyizibwa ku byenjigiriza baliko okusaba kwe bakoze bwe gutuuka ku kiragiro ekyaweebwa abasomesa okufuna degree. Kyebeekola abasomesa baweerere ku bwereere kubanga guno omulimu gwa gavumenti. Naye ffe nga ba Christian School Owners Association abasomesa baffe tubafunidde scholarships mu universities ez'enjawulo mu Uganda ne wabweru wa Uganda. General ebbula lw'abasomesa mu Uganda mweriri. Ati tugenda kutandika okukozesa abantu abatali qualified ate okusomesa abaana baffe kibeere nga tekisobola kuvaamu bulungi. Tusaba bwe baba basobola okubeerawo revision y'ekintu kino. Ku mukolo guno kitegeerekese ng'ekibiina kino nga kikwataganya ne SACCO Uganda Christian University okusobozesa abasomesa okusoma bafuna degree. Tuwola abasomesa okuddayo okusoma okwa upgradinga tubawa ssente ne basobola okuddayo ne basasula nga bwe bakusoma. Twapataninga ne Christian University Mukono ne basalirako ku ssente nga tuyita mu SACCO tusasula ffe direct eri omusomesa n'asoma kuba kati requirement nti by 2030 buli musomesa anaasigala mu teaching alina okuba nga alina degree. Waliwo n'ensonga endala ezoogeddwako ng'obwetaavu bw'okwongera okubangula abasomesa ku nsoma empya enkozesa ya tekinologiya mu masomero n'ebintu ebirala. N'abasomesa baffe tebajjula nga bw'ogamba nti ojjudde omusomesa ajjudde ekintu ekyo. Baagala nnyo okuteekesa mu nkola naye babulamu skills. So ndowooza gavumenti yandyongedde okutwala emisomo egyo mu basomesa baffe ne bongera okuggyayo ekintu ekyo. Kirungi nti abaana baffe kati omulaba kuba nze mbaddeyo n'omuwala wange mu siniya 4 olabira ddala ng'akola ekintu mu bulamu bwe. Ku mukolo gwe gumu abasomesa abaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nabo bakubye ebirayiro. Do solemnly swear in the name of the Almighty God. Bano baweereddwa amagezi agayinza okubayambako mu mirimu. Omulimu ogw'amaanyi okusobola abantu